Please. Nyamba ako bana. Ricardo bakuwambye bakusinzizza amaanyi. Kikama. Obenda tuna staging kamera hiyo. Ujja kukaaba. Yankote ndo vile mrodo biriya nyagikola amafa yanziza deviant eze kamera isembera enosia Bobi yadiri ipo waya chukua de wano kufuna wano aba abaliko mu maaso bajja kusemberako emabega nga batandise okwogera. All right, good morning, ladies and gentlemen. Thank you for coming through for our press conference. We will start as quickly as we can since we are pretty much out of time. And it might sound ritualistic. Let's humble ourselves in prayer. Lord, our Heavenly Father, Mother Mary, the Immaculate Conception, this day we come to you to commit our country as we stand here together as the concerned citizens of Uganda to find a peaceful, inclusive resolution
to our issues in terms of governance. Lord, we commit our president, we commit all his advisors, we commit our allies, and we even commit those who are jealous more, Lord. May you touch their hearts. Give us the wisdom to have an honest, progressive discussion. We commit all the candidates here present and those that are outside this environment. Lord, we know we are sinners, but we also know you have unfathomable divine mercy. Grant us our heart's wishes. For this we pray in the mighty name of Jesus Christ, the Lord. Amen. Amen. Thank you. Please take your seats. Thank you. Once again, it's good to see you all this morning. Very special. Very special because as a party, that's the National Unity Platform, N.U.P, we are continuing to grow. We pretty much set off with new leadership, and we have begun on a very good note. So yesterday we unveiled a couple of leaders. Today we want to do the same. Today we unveiled two categories of people. One, we are going to unveil a couple of other leaders, councillors from various places. They are coming from various political parties, and they are saying they are happy to join us. We've been hearing a lot of talk from some political parties saying now N.U.P is stealing its people, and I said, but you see, these are not goats that they are tied on trees somewhere, and so we come and steal. These are adults with a sound mind. They make up their own minds and determine where they want to go. And when they come knocking at our doors, we welcome them. The doors of N.U.P are very wide open, and that's why people continuously come. So we are going to unveil those leaders from various places, and we have some mayors, I understand, as well. But also, we are going to unveil artists, a group of artists that are joining the National Unity Platform. They are saying, one, they are Ugandans. That's very important. Before they are artists, before they are involved in the work that they do elsewhere, they are Ugandans. And so they are concerned about the goings-on in Uganda. And politics has begun to affect them. Of late, you've been hearing the regulations that are hitting hard at them. And so they are rising to the occasion and saying, no, we must stand up and be counted and fight against these things. And so they feel this platform gets to enable them to do that. So we are going to be doing both of that. I'm going to invite my comrades that are going to be reading to us those people. And as we read the names, we request you to come. And you will stand somewhere here where we'll have a photo opportunity with our team leader as soon as we are done with that. So I'll begin with Comrade Sulaiman Chidandala. He's going to read to us a number of councillors. Thank you, Comrade Joel, Your Excellency, the Deputy Principal, fellow leaders of N.U.P, the press, and all comrades here. The N.U.P platform today once again makes another stride in the positive direction of capturing power come 2021. As the newest part on the block, we are yet to reveal other members who have voluntarily chosen to join the platform. I will therefore proceed to read to you the names of the councillors who have decided to this very morning to be unveiled before the entire world and the general public that they are now part of N.U.P in and out. I'll begin with the Lord Councillors, and the councillors at the Lord Mayor's State Palace, who are in charge of the city. And all the Lord Councillors I have here have been members and leaders in the Forum for Democratic Change Party, FDC, and they have voluntarily chosen to join us here at N.U.P. I'll begin with Madame Nakafuko Farida, Lord Councillor. Can you please come forward? Mr. Damba Isma, can you please come forward? Mr. Kiviligi Rashid, can you please come forward? And Mr. Tavalamule Isma. Your Excellency and members here,
These have been, they are sitting councillors and leaders in the city, and they have chosen to join us. And before I proceed to the category of councillors, authority councillors, I would request the principal to probably I don't know whether they can come because it's a small number. They can come here. Small number. Excuse me? Sorry. Okay. So we go that side. Mr. President, we shall begin with the chairperson of FDC councillors in the city, and that is Madam Nakabugo Farida, who is heading this delegation. Yes. I'm now a NUP member. Mr. Damba Isma. Mr. Kibilike Rashid. Mr. Kibilike Rashid. And Mr. Tavalamule Isma. We shall now proceed to have a photo moment with the principal just here in front of the cameras. And that is the team that has decided today to join the NUP. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP Everywhere. NUP Everywhere. Thank you. Thank you. Your Excellency, we have another team, and a very big one, of councillors from various divisions of Kampala. And I'll proceed. We have 25 in number. I don't know whether I can call them at once, or we can have at least a team of 10 and 10. All of them at once. I'll begin, and I'll read the name, the former political party, and then the electoral area where the councillor comes from. Nakitende Sharifa, FDC, former member of FDC, and the woman councillor from Mundeva Parish. Councillor Namuli Janat from FDC, representing Namilembe Bakuli. Councillor Lusembo Musa, an independent candidate from Mundeva. Councillor Pima Henry, former FDC, representing Rubia 2. Councillor Seleko Samuel, FDC, representing Najana Kum. People power. Everywhere. Councillor Musula George William, former DP, representing Mutunde 2. Councillor Namakura Rose, former FDC, representing Lubaga. Councillor Ray Mafuge, former FDC, representing Busega. Councillor Juma Lubega, former NRM, independent, representing Kaboa 1. People power. Our power. People power. Our power. Councillor Rose Chigozi, former DP, representing Mutunde. Councillor Mwanga Jackson, formerly independent, representing Natete. Everywhere. NUP. People power. Our power. Councillor Nalukola Martin, formerly DP, representing Endeavour. People power. Our power. Our power. People power. Councillor Kaima Richard, independent, representing Natete. Councillor Luanga Edrisa, formerly FDC, representing Endeavour. Councillor Nkoyoyo Ashraf Rajab, formerly FDC, representing Lubia 1. People power. Our power. Councillor Haji Konde Ibrahim, formerly DP, representing Sibuye 2. People power. Our power. People power. Our power.
Councillor Nafuka Shalwa Kasule, formerly DP, representing Mtungo 1. Councillor Kafumberona Dikato, formerly DP, representing Buziga. Hey, people power! Our power! N.U.P. everywhere! N.U.P. Councillor Kasagadan. Councillor Kasagadan, formerly DP, representing Luwafu. Councillor Nalule Olivia, formerly DP, representing Katwe 2. Councillor Kapale Farouk, N.U.P. everywhere! formerly DP, representing Katwe 1. Councillor Keswa Anet, formerly DP, representing Kansan. Our power! Our power! Councillor Sawa Maso, formerly DP, representing Rukuni. Councillor Mgaga Stephen, formerly representing Makindi. N.U.P. everywhere! Everywhere! N.U.P. Your Excellency, this is the team of councillors who are here with us today to join the platform, and we still promise it's a continuous process. Many councillors are coming. I can also report I am seeing councillors from Kawempa and other areas, but they have been booked for another day. Today it is their day. The ones who are here, kindly, the deputy principal come forward and veil them. Teresa con microphone yeye. Tuzze kati maaso tusikema na tuzze maaso wejire nyawe yongere standi Sematimba bamutyo olaba nakyogedde yesekeredde Our power! People power! Our power! People power! Our power! People power! Everywhere! N.U.P. Everywhere! N.U.P. Kampala! N.U.P. 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 N.U.P.
N.U.P. N.U.P. All right. Once again, comrades, you are very welcome. Very, very welcome. We are going to give you these brochures that will tell you what you need to know about N.U.P. Herein we have our vision, our mission, our values, our core governance issues, our leadership structure, so that you can go and spread the message. Otherwise, you are very, very welcome. I know we are very excited now to see you as our colleagues, but we are going to get to real work. There's going to be a lot of work as we move forward, but nonetheless, you're very welcome. We still have a number of other councillors that we are going to unveil. So let me invite our comrade Aisha Kabanda, formerly of NRM. Yatalapia, Yatalawo. Yakowa, Efugabdi. Aisha is going to take us through that, please. Thank you, Joel. Your Excellency, the leadership of N.U.P. I am here to introduce to you the Mayor of Woblenzi, who will later on bring his councillors, but today he traveled along with a few councillors whom we introduce. Mayor, Jangu wano owerento jidedala oitene bano come on. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Nsanyuse nnyo okuba nti nonduuse mu kifo kino olwaleero. Nze Mulangira Sebalamu Moses Kayondo nga nze ntwala ekibuga ky'Obulenzi mu Wero district. Era nga mbadde mu kibiina anagendera ku tikiti eya DP. Era nsazeewo nga sirina muntu yenna ankase. Wamu ne famire yange kubanga abaana bange nina baana mu bulamu era bonna nzisena bange nga bonna balonzi era nga bonna bali awo nange wamu ne bakansala abasobodde okuba nti nno bategedde amawulire gano ne basalawo okumperekera bali basatu abazze nange ekiseera era nga mbadde mbasaba muveeyo mujje wano mu maaso bakansala Sekayombya Ronald Wega Adam Kirumira Beba bavudde mu DP bonna bavudde DP era kandi bamaze okuzifuna. Oje abantu bano bakwase kadi zaffe ate nabo okuyiika ekibiina. Abaana ba meya mukubeeko omubala tumanye tumaze nyonyo. Those ones can take care.
People power. Our power. Our power. People power. Everywhere. NUP. NUP. Everywhere. People power. Our power. Our power. People power. All right, thank you for it. You are welcome. Akati tugenze kubadinyize abamu mubayita badongo naye obudongo batutumye bikifumo otayinda olwafugabwa gati oli mutongo era wali abadongo. So like we were saying, we have artists that are joining the flock, and I'm going to invite our head of arts and entertainment, a gentleman whose birthday is today. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. muwoza bwejire muleke namwe mubeere mu disipulini nga fena tukola era nga wano simbiridewo nganze lubyandi omubwete nyimiridewo ne bannange bannabitone banyonyonyo kino tuli mu kaseera kano nga eggwanga litandise okulaba omugaso gwa bannabitone era people power tuli mu kyasa edda nga Jowedo yagambye kino abadongo tetukyali jasi badongo tuli bantu ba mugaso ngere bagamba nti we are a mirror to the society tetuliwo okulaga biki ebigenda mu maaso mu society yaffe era kati we bavayo ne bateekawo amateeka aganyigiriza abayimbi kubanga balabye nti bye tukola tubalabisa ebikolwa byabwe byonna byonna ebyefugeddi bye bakola so tebalina teekawo mateeka ku music industry oba entertainment arts and entertainment bo balina kyusa bikolwa byabwe then tutandika okuyimbako ebyo ebikolwa ebirungi naye kasita tunasigala nga batunyigiriza naffe tujja kusigala nga tureflectinga exactly what happens in the society. Olwaleero ndi so glad okubeera nti no bannabitone bangi nnyo abatwegasseeko. Mu bannabitone mulimu ba VJs, ba DJs, abayimbi, ba radio personnel, abakola ku TV. Kale kwegamba arts and entertainment is a very big sector. For the first time, people power ye movement yasooka okurecognizing amaanyi ga bannabitone ate era ekigenze mu national unity platform. Nti mu national unity platform erina ne sector ya arts and entertainment. Ekyo tetusaana kikubirako akagalo. Yes, kino kiraga nti no ba arts abantu abali mu arts and entertainment muli ba mugaso nnyo nnyo era muli b'amaanyi era nga njagala nnyo okubeebaza tusigale nga reflecting exactly ekyo ekiri mu society kubanga Katonda yatuwa omukisa nti no eddoboozi lyaffe liwulikika so turepresenting abo abantu abatusitula ne batuteekayo waggulu nga tulagira ddala ekigenda mu maaso. Olwaleero bannabitone bangi era nga we tugambye tewaliwo yakakiddwa nti no ajja eno kaadi ya membership ya national unity buli omu akikoze mu kwagala kwe. Tewaliwo gwe bakase nti no jangu ofune membership card ya national unity party. So buli bwolaba wano yasazeewo nga ye ng'era bamalirivu tebagenda kubeera okutiisatiisibwa tuli bamalirivu okubeera nga twongerayo eno revolution okulaba nga Uganda twenunula to becoming independent kubanga for so long tuli mu democracy ow'ekiwaani ono democracy wa kiwaani si walaali so twetaaga tulwanirira eddembe lyaffe mu bujjuvu
tubeere free to having all our freedoms ne rights zaffe. Wamanga wano mbadde njagala nyanirize principal waffe Honorable Kyagulanyi ate akwate bano abaami n'abakyala zikaadi zaabwe za membership. Balange tuli bangi ddala tetuli batono, tuli bangi gega amaloboozi ga Uganda, ye reflection ya Uganda. Badde nsaba bwe nkusoma erinnya nkujja wano Katongole Dennis. People power! Our power! People power! N.U.P! 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 Katongole Dennis era amanyiddwa nga Katongole omutongole. Mutyaba Adam amanyiddwa nga Zigidi. Yatukuya akayimba ka Zigidi. Omukulu Suna Steven amanyiddwa nga Vegas Omukulu Lubega Kasim aka Yangamulo. People power! People power! Anywhere we stand, Omukulu Utwachona Jackson. People power! Our power! People power! Our power! Atenga yesimbyewo nakawa nenafu. Lero sifa Omukulu Katongole Derek. People power! Our power! People power! Our power! People power! Our power! Omukulu Chimba Mark Robert, Dictator Mark, akola ku CBS. Omukulu Kauchi Dennis, also known as Dr. Bitone. People power! Our power! People power! Senyogero musajja agenda yadde nga yeekaza akola ki? Omukulu ono ye basingamu manyanga Zungululu eddoboozi eribeera ku NTV ku Lwokutaano nga amanyikiddwa nga Ivan Cheyune. Funya amawulire nti no agenze kuziika kadye kasigaze nja kimutuusaako. Omukulu Kazibwe Isa amanyiddwa nga Kapo. People power! Our power! Everywhere! Omukulu Seremba Fred. People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! Ono mwana w'omugenzi Christopher Sebadduka. People power! Our power! Omukulu ono watabu nnyo mu kusuna endongo. Bamuyita Azizi Mukisa ng'era tumumanyi nga Azizi Aziyonzi. N.U.P. everywhere! People power!
power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Omukulu onayimba akayimba akamanyikiddwa nga Kamada. Bamuyita Katumba Paulo, era erinnya lye lyalaga bamuyita Raga Pimpe. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Embogo. Sorry. Our power. Our power. People power. The voting got donated. Omukulu Boembo John, era nga amanyikiddwa nga Chris Jones. People power! Our power! People power! Abantu bawansi betumanyi bwe biruma babe mutuluku nyeno abantu bawansi munange tukola n'amaanyi naye teziwera abantu bawansi ne Bobi ava mu fesiba kiri people power! Luweero gye muli neya Luweero nyingide nati Omukulu Senta Mujoni ngono manager wa Firebase. Senta Mujoni so. People power! Our power! Our power! People power! Ono Manya ayambala engato zebalakira. Bamuyita Kalifa Aganaga era ye Mutibi Saddati. People power! Our power! People power! Our power! Esebo era tegeeza Mr. President yakabonere nga tonakamuteeko kati ono omukulu buli wansanga abeera ngamba muwe ssente ampe namba ya maama we bamuyita MC Kapale ngera amanyikira nga Kawuze Simon. Ono ye promoter amanyiddwa nga Jamal era nga Kanyerezi Ramadan. Muneno yaise Ono ali mu events Batibwe events amanyiddwa nga Joseph Jemba Joseph. People power! Our power! People power! Our power! Batusibye basibye taata wange utalo lwa kunoonya buyinza. Oyo mukulu ye mutabani wa Kiweewa gwe baje basibye. Our power! People power! Yagala mbategeeze okwagala tekukakibwa. Okwagala tekukakibwa ne baba mukazi ngano bye n'ogenda n'omugamba yitawo mangu oddeeka n'omukuba mpi mwana si akazando sobola omufuna mu kyoyagala ne bwe bante nolaba eri erisomoddo gwayo
osobola gikamanga taginyonyogedde kibeere sebo kyakulanyi gonzisa gonzisa abantu batandise okundaba n'okumpandira omuliro olwokuba ndi sayidi endala ndi muntu mukulu ntegeera natuuka dda myaka egironda ab'obusimu mbalaba mbawulira naye mwandibadde bagezi ne munneenenya kubanga luli mubadde temunansiba mubadde tebanansiba nga temunkubira ate mutandise munveeko sagala senne za kibi abazirasa mukama nawenyambye bananyamba ne bampa ekikumi nendya okusinga okutwala sente zekibesigiri ezirikali abaana bange n'abazinzaagala muddamukuba busimu bwammwe mundeke mukama wali banyambye ndibeerawo abansibye sibamanyi wabula manyi nti gavumenti sesiina anvunaana tewali anvunaana ti gavumenti eyetaaga okumbulya gyejjo oluyimba lwange okulukikula nerukolamu ebintu byayo era enyamba emuwulire naani yansibye kubanga sinantaba waba sinantaba ani nate nibeyandibadde nantaba nani mubuuziza nti mu kika ky'abaganda gwe nantaba wekka akati awo banayo onsabire ebiddako simanyize sinanye kaadi ekaadi ezange zenduwa dda banange zenduwa dda tetujja musobola ono mwami akola kubukedde bamuyita Masembe elimya era bwe tumanyi nga mubi Masembe Masembe bano inasazeewo nasa onotonyi bakalogambe jasika kwe mujabu katono bategere mbuto baba mukulu ono yajja ku bikonde byange nampagira bannaye bamuyita Kabito Jibril era nga naye abamu batiibwe ife Kajimu Moses People power, our power, people power. Nampala Yusuf akola ku radio Simba. People power, our power, our power, people power. Omwami tulyamubona Bruce era bamanyi nga Bruce omutabazi omutabbizi people power mubenderayo bakiponyemu dda Musasizi Brian JJ ono producer waffe nga akuye ennyimba nyingi nnyo since way of Kagoma akubye hits nyingi era mikono gye ayitamu baproducer bangi nnyo nga bamuyita Bikumbi Tony gwe tumanyi nga Tony Halls. Ono omwami mumanyiko nti enkuba ebeera egenda tonya nga tuli ku miku ajja nakuba oluyimba abita
ki ennyimba ze zikola lwe tubeera ku bivulu ng'egenda kutonya ajja n'ayimba enkuba n'eddayo nga bamuyita kiyaga Hilary bwe tumanyi nga dokita era mutemutya mubeerewo N.U.P. everywhere. N.U.P. Bless them. Ono mulala ye amanyikiddwa mu kuyimba nnyimba za love naye engeri gy'ali mu struggle ndowooza era tugenda atandika okulaba ennyimba za struggle ng'amanyikiddwa nga ye little boss naye nga era amanyikiddwa nga katongole debe. Ono ye tumuyita manager waffe kubanga amanaginga abayimbi ate era amanaginga n'abakubi b'omupiira tumuyita manager Kayemba Solo. Ono mwami avudde nga akuba omuziki gwa kadongo kamu era ennyimba ze za tabu nnyo 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 mwami Mamuli Kasumba. Uganda, bana Uganda, wagala Bobi sisente. Uganda, bana Uganda, wagala Bobi sisente. Ekisinza okunsanyusa kiri kimu kyokka twatandika okuyimba ennyimba zino ng'abayimbi beekwesa ebisenge naye olwaleero mwenna abavuddeyo olwaleero Mukama abawe nnyo omukisa. People power. Ono ye omukulu omulala yali anyumirwa nnyo okubeera omuggalanda naye abaali awo ne bamukubako omulala ng'era ye muto waffe bamuyita Bugembe Sentamu amanyikiddwa nga Dark Vibes. Ono tumumanyi okwambala eri enkofiira gye baalagira era nga promota waffe kubadda era nga mulwanyi zan activist alwanira eddembe ly'Abannayuganda mwami Abitexi Abe Musinguzi. Everywhere. N.U.P. Everywhere. Everywhere. Ono tumumanyi programu ye toli mwavu omutwego gwe mwavu mwami Innocent Tekusugu
NUP everywhere. NUP everywhere. Our power. People power. Ono ye aludde nga tukuba omuziki ogulabisa system nga wegenda ate nga yafuna n'ekitiibwa kya wassa omwami Mathias Walukaga. Our power. People power. NUP everywhere. Ono muyimbi musonga bamuyita Altiga Anthony ayimba nyimba za Altiga. Chiaga. Usuwaide. Altiga. Kubanga obudde budduka. Ono ye akuba vayoni era mulabe ku mikolo egisinga. Mwana muto naye alina ekitone. Jovan Luzinda, mukubi wa muziki muli ogwalaavu. Agaba Anthony. Agaba Anthony. Senabulya Yusuf. Munywanyi we Babali Diamond Power. Ono ye tutera muyita bayawe mu ghetto naye nga abasinga mumanyi nga Eddie Yawe. Our power. NUP everywhere. No mudongo ng'akikuttemu. Guy Kenneth. People power. Our power. Our power. People power. Bano abaddako ebo bazze omwami n'omukyala era nga balimu batukubira ddala omuziki ow'ekakuuto mwami Geoffrey Lutaaya ne mukyala Irene Namatogo. Nono mwami aludde nga atukuba omuziki mu studio abasinga tebatera mulaba kubanga abeera mu studio omukulu kayiwa Pademan.
Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Mukasa Alphonse. No, naye watabu nnyo mu muziki bamanyinga Mary Butter. Mary Butter. Sebra Uzaka. Ono ye bamukutola okwogera ebigambo okwogera ebintu ebirimu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe ate nga musajja munnyonyonyo malirivu mwami basajja mukole Kulikayo. Ono agaba Anthony era tumumanyi nga Bobi yange omunyankole yasalawo ono ye tumuyita ambassador wa Firebase nate Ambassador. NUP. Omwami lagayo kadi ono omwami akola ku ddembe era nga tumanyi nga Jacob omutuuze Our power. NUP. Everywhere. ono ye musika wa Lakedube mu Uganda era bagisokamu bagenda nayo era basemba nayo gwate bezibise buli gye basangawo ne bakotogera balirekawo ekisingo kunnuma omulembo kuliddawo mukutendesa ebukumpanya abalyakemmwe bagule nga temwe mwetende lyanyi bawagizi mugula bagule ono mukulembeze wange kuvadda zenga ne bankyaza platform za Uganda zonna bambuuza omuyimbi wo mu Uganda. It was only Bobi Wine for the positive message. Message ezange zenyimba ziri positive naye zazibikirwa. Bless Rastafari. bano banamuwala bamuyita Matilda Powers era atera oyimba ennyimba za revolution. Matilda Powers. Our power. Bano ba comedian, it's a duo, babayita Mighty Family.
People power. Our power. Our power. Our power. People power. If I single obugonvu ebaweramu awo obukofiira ebindi ne tuziyusa. N'ekirala bannange etteeka lye bataddeko tubiganye ffe twabiganye. Bawera obukofiira abo ne bakola obwabwe. Omukyala ye abeera akaayana n'omwami we ng'omwami ayagala nnyo ebifi by'enkoko bamuyita Nakitto Lydia gwe tumanyi nga Maama Sam. People power. Our power. People power. Our power. N.U.P. Everywhere. Bano bayimbi ba Firebase badde njagala tuyite mu bwangu. Dogo City, Zimu Boy, Big Lian, ne Nicholas Machete Kid, ne Zex Birangirangi. Iche kumi Birangirangi. Welcome aboard, Bridget. Yo, people power na chill. Mwana tugenda bikola byonna. Nobody do good daddy please. Kuvimba dadi yasubiza okuvimba. Abayimbi bannabitone baffe era badde basaba omukulu amatoko era badde nsaba engeri principal waffe wava mu arts and entertainment abeko obugambo bwatugambako. Thank you very much. Nandisabye ba-artist bannange bambeere kumpi Comrade N.U.P anesaba obeerere ddala wano ku kido nange emikisa gya birthday nyumirwemu. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. You see, Malcolm X, Marcus Garvey, 100 years ago said,
that one civilization is not complete without its art. The highest level of expression of human intelligence. Nchidamu nga nzigude nawo. Tumusajja omu omugezi emyaka 10 egiyise yagamba enkulaakulana yonna yonna ebeera erina kyebulako bwebanga terina art waayo. Era nannyonnyola nti art kwe kunnyonnyola oba okutotola okw'obwongo okukyasinza okubeera waggulu mu ntegera y'omuntu. I'll say it one time in English. That one civilization is not complete without its art. Because art is the highest level of expression of human intelligence. Bannange ba artists bannange munzikirize njogere mu Luganda kuba nange oluzungu simanyi lungi nnyo. Onnatuuka okwogera oluzungu Joero ajja kujja lwogere. Gino olunaku lukulu nnyo nze mu bulamu bwange mu byafaayo by'obukulembeze. Luno lwe lunaku lwensinga okutendereza. Luno olunaku lw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Simanyi Katonda lwaki teyampadde mukisa kugifuula birthday yange naye era mwebaza kubanga yagifudde birthday ya Nubi mukwano gwange. Ba artists bannange mwenna njagala mumanye nti mbenyumirizaamu okusinga bwe mumanyi. Mbakiririzaamu okusinga bwe mumanyi era mbaagala okusinga bwe mumanyi. Ffe nga ba artist Katonda alabika yakoze kagenderere okutuyitamu okutaasa eggwanga lino ffenna lye tuyita ewaka. Okumala ebbanga ddene bakikola kagenderere okulaba nga batudisconnectinga ku ki kye tuli naki kye tusobola okutuukako. Njagala tujjukire emyaka gyonna abaddugavu nga balwana okwetaasa kw'abo ababafuula abaddu bakozesanga music. Njagala mujjukire nti South Africa nga bazungu babonyabonya omwana w'omuddugavu bakozesanga music. Abantu betusinza okumanya ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna bangi bayise mu art. Njogera ku music naye bwe njogera ku music mulire art. Art muli okutontoma, muli okuzanya katemba, muli okuyimba, muli okusiga ebifaananyi, muli ebintu byonna eby'obuyiiya bw'obwongo. Bob Marley yatugamba emyaka mingi nnyo nga bamu tukyayonka. Natugamba emancipate yourself from mental slavery. No one but yourself can free your mind. Wetaase okuba mukomera eryaku oba olukomero olwakusibwa ku bwongo kubanga tewali ekyasobola kikolera okujjako gwe. Bakikola kagenderere ffe mu mugigi gwaffe twakula nga baawera political education. Kigenderere bafuba nnyo okumakinga sure tetumanya byafaayo byabo abatusookawo. Olunaku lwaleero tulina omu ku baana b'omusajja eyali artist owakabi ennyo gwe bayitanga Christopher Sebadduka. Amini yamugoba wano kuba Amini yali musajja mugezi nnyo yamanya amaanyi ga art. Museveni mumuyita mugezi nnyo naye Museveni fala. Museveni yatya ba professor, Museveni yatya ba dokita, Museveni yatya ba lecturer, Museveni yatya ba lawyer. Museveni yafuba nnyo okutukiriza nti tetulina kye tumanyi ate nga kyatuyamba kubanga twamuyita bulitalaba. Era tulina okukkiriza nti ba artists bannaffe bangi nnyo abafudde mu ngeri etategerekeka nga mutwalidde ne Moses Radio oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abantu abo. Tulina okulowooza nti waliwo ekigendererwa. Nze kennyini Kamakoogera nali waakuziikibwa emyaka 2 egiyise mu August mu Arua. Katonda yazabibye naye nkakasa yakikola nga alina ekigendererwa. Katonda yampa omukisa ogulivinga paati tu y'obulamu bwange. Era nga bwe nabasuubiza nti nja kumala buli lunaku olw'obulamu bwange nga nfuba kino ekindimu kisimbe oba nkisige mu bannange abalala bonna. Tufubye okukisiga mu bannayuganda bangi nnyo. Naye tewali buvumu bwenfuna abasebo ne bannyabo nga kumanya nti byendowooza ne byemmanyi ne byempulira ku mutima ate tulina chance ebisiga mu bayimbi abalala mu bannabitono abalala mu bannakatemba abalala kubanga ba artist muli powerful. Mulina amaloboozi g'amaanyi nnyo. Eyo ensonga lwaki batwala ssente z'omusolo biliyoni ne biliyoni basobole okutugula okutusirisa.
bwe bamanya nti ssente tezisobola kutumala kuba tulina babbeeyi nnyo osobola okumalawo bajeti ya Uganda yonna ng'ogulirira bayimbi ne badda ku levo eyo batiisatiisa bwe balaba nga nekyo batiisatiisa kyayononeka dda kubagano bwekoba amazzi gagenda dda wansi w'olutindo ne baleeta amateeka ag'okubaziba omumwa okumala ebbanga ddene nnyo twayogera ku bintu bino bannange ffe ba artist ffe tusinga obulamu obunyuma ffe tusinga obulamu obw'eddembe yeffe buli omu bayagala okukolako omukwano naddala abo abatufuga naye bwe nasooka okuvaayo bwe waawo sinze nasooka bannange ba artist bannange baali bavaayo dda sinze nsoose ate sinze asembyeyo ne bano be mulaba si be basoose ate si be basembyeyo naye baafuba nnyo okuteekawo nti abo bali mu byabufuzi nyina amawulire gye muli tewali byabufuzi bino bya ddala baganda bange kubanga artist oba entertainer sukaali tomugula bbeeyi yanjawulo eddwaliro togenda mu lyanjawulo ku muvuzi wa booda n'ebirala ebifaanana bwe bityo so ndwasanyu nnyo baganda bange okumanya titwabuuka ate twabuuka kirindi so tuli wano olwaleero okumala ebbanga ddene babadde batuyita badongo yes tuli badongo kuba abadde obudongo kiba mu ndongo naye nga bwe twakibagambako ti Kampala kibuga ky'abaana bongo newankubadde kati efugwa abadongo tuba bannabwongo batuyita badongo bannange tuli bannabwongo wadde batuyita badongo naye kimpa essanyu okumanya nti ffenna tumanyi kati omulama gwe tuliko bino tetuli mu byakusaaga mu busaazi tetutegeka kivvulu tetuteekateeka kikujuko tuteekateeka kukulembera ggwanga lino lye bayita Uganda okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ku nsi yaffe nga batulowoozesa nti abantu balala be balina otutegeerera naye kimpa essanyu ba artist bannange okumanya nti n'ensi yammwe temulinayo waka walala mugenda kubeera wano ne bwe munaaba mufudde bagenda baziika wano naye ate njagala obajjukiza nti bannayuganda bangi batutaddeko amaaso bannayuganda bangi batulinamu essuubi emyaka emitono egiyise tubadde tusobola okunnyonnyola nti tetwamanya naye kati tewali gwosobola kugamba nti tetwamanya era buli artist abantu abatuwagira batusuubira okuzanya paati yaffe njagala okussaamu ekitiibwa bangi ba artist bannaffe olwaleero abatwegasseko muno kawefube bino si bya Kyagulanyi bino si bya Walukagga bino si bya Jackstar si bya Mary Butter bino byaffe ffenna ng'eggwanga nakibagambye mu ntandikwa era nkiddamu nti Katonda alabika yasazeewo okukozesa ffe be babadde banyooma mukimanyi mu byafaayo Katonda akozesezza nnyo abantu oba sekita ezinyoomebwa kakubeere kutaasa nsi eno Nabbi Muhammad teyali mwana wa mugagga Yesu Kristu teyali mwana wa mugagga Bob Marley teyali mwana wa mugagga n'abalala abannabitone tuze tulaba ku bannabitone abatusookawo nga baali basobola okukola ekyamaanyi n'okusinga okubyogerako obwogezi Bob Marley yabyogerako bino betwogerako tuddamu bidde babyogerako nga tetunaba na kuzaalibwa ffe twongereza kwabo naye ate tulina omulimu ffe ate okwongerayo omuzannyo guno tetugenda kukola kubiyimbako buyimbi bannange nedda twalina okutekinga step ffe kennyini twekyusize abo abatufuga bye baalema okukyusa era kati tuli ku lugendo olujja Museveni mu ntebe tugituulemu ate tuweereze abantu ba Bob Marley oba oliawo tebaamanya maanyi ge baalina oba oliawo balowooza balina kuyimba buyimbi Muhammad Ali bwe yali azannya ebikonde oba oliawo yalowooza nti alina byogerako bwogezi naye twali tunyumya ne N.U.P olumu n'agamba singa Bob Marley yavaayo neyeesimbawo akulembera Jamaica olowooza Jamaica singa terina nkyukakyuka naye era kyebakola bakikola tubawo ekitiibwa kati ffe tuli wano olwaleero muyimbi munnaffe omu webayita Rocky Giant yagamba nti infact yalagula nti ekiseera kijja kutuuka mulabe abaana nga si ba bulijjo era nga yeffe abazze tuvumula akatijjo
so teyali mukyamu okugamba nti guno omulembe gw'abaki guno omulembe gw'abalasi akuna matata baana bekubira mukitegedde ekyo. President Museveni emyaka 34 kati gigenda okubeera mu 35 gyafugidde eggwanga lino. Yes, bingi byakoze ebirungi tetumuyisaamu maaso, naye yali amu bannayuganda olukwe, yagenda akyusa ebintu byonna byonna bye yasuubiza. Abaali mikwano gye n'agenda nga yawukana nabo. Naffe ba artist twali mikwano gye era lwali lumu nga tukwatagana naye, naye bwe yakyukira eggwanga nga ffe tuliwo okukyusa eggwanga, kubanga ffe tugenda kubeerawo emyaka mingi nga Museveni ne bakadde banne bamaze okugenda. Tugenda kubeera mu Uganda eno kyobola kitukakatako okugitereeza tugyeyagaliremu n'abaana baffe bagyeyagaliremu. Olunaku lwa leero emirimu gyaffe giringa egyawereddwa. Lwaki? Kubanga batutya. Lwaki? Kubanga twogera amazima mangi nnyo. Kakati no twagala obategeeza timwalugulira ku pata. Ffe tugenda bajjako era olutalo twalutandise, tetulwanyisa mundu. Tetugenda kutta muntu yenna ng'abo abatufuga bwe bajja baamala okutta abantu abasukka mu kitundutundu kya miliyoni okutuula mu ntebe. Neffe tubakubisa muziki, tubakubisa na joke. Tuyimiridde nga tuli confident kuba tumanyi bannayuganda bali kusaidi yaffe. Tuli confident kuba tumanyi amateeka gali kusaidi yaffe, naye okusingira ddala tuli confident tubanga tumanyi nti Katonda yali waggulu ali kusaidi yaffe. Buli kyetukola kiri mu mateeka, buli kyetukola tukikola ku lw'obulungi bw'abannayuganda, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Kuba eno ensi yaffe tugyagala, twagala ensi yaffe ebeere nga zi Jamaica, ate nga kisoboka, ate nga kigenda kubeera. Tubuzaayo emyezi kati ng'ena okugenda mu kulonda. Twagala okutegeeza abannayuganda n'okukunga ba artist bannaffe abali eyo timulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Omwandiisi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians. Guno omulimu gwe tugendako oba olutabalo lwe tugendako luli serious nnyo nti lwetaaga buli omu. Kati mwe ba artist muli bagezi nnyo era ensi ge bakkirizaamu nnyo. So tugende tukozese ebitone ebyo Katonda byatuwa, twetaase ffe nga ffe, tutaase omulimu gwaffe, naye ate tutaase n'eggwanga lyaffe, tuteekewo n'essuula empya abo bagenda okuddako gye bagenda okweyagaliramu. Tuli wano leero mutweyagaliramu kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abatusookawo, ba Christopher Sebadduka, ba Minsusera Segamwenge, ba Okot Pibitek, ba Byron Kawadwa, bangi battibwa olw'okuyimirira ku mazima, bangi bawaŋŋanguka, ba Sebadduka baffire lutaaya. Olunaku lwa leero tuli wano okwongera ku leva tebo gye baakomako. Twava ku levo ey'okuvugamu ku mmotoka, ey'okumanyika, kati twagala kolawo njawulo n'amanya gaffe gabeerewo olubeerera. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abayimiriddewo ku lw'aba artist. Njagala nnyo okwebaza ba artist bannaffe abayimiriddewo ku lw'aba artist. Ze bwe bansiba mu bumenyi bw'amateeka mwayimirirawo era singa temwasula maloboozi gammwe oba oliawo singa ndi mu ttaka olwaleero. Bwe basibye baganda baffe Gerard Kiweewa ne Bizonto mwasitukiddemu. Mbasaba era musitukiremu kubanga tuli mu bulabe tulumbiddwa. Abantu abatufuga tebatwagala kubanga batutya. They fear what they don't know and they hate what they fear. Batutya nnyo kubanga tuli ku mazima. Batutya nnyo kubanga abantu batuwuliriza. Batutya nnyo kubanga batukkiririzaamu. Mulekeraawo ba artists okugamba nti temuli ba politician. This is your business. Yemwe musinga amaloboozi amanene mugakozese mwogere amazima nga kibagambako era nziramu ne kibagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So tukozese ebitone Katonda byatuwa baganda bange. Temusobola kukkiriza kye tusobola kola ku Uganda eno bwe tuba tusazeewo. Bangi twali tukyali mu comfort zone paka omulabe bwe yatusangayo n'ewaffe. So ba artists bannaffe abali eyo ffe tetuli mu politics. Nze mbagamba siri politician naye najja kubuusa abantu. Omugenzi Tupac Shakur muyimbi munnaffe yagamba, I cannot guarantee that I will change the world, but I can assure you that I will spark the brain that will change the world.
People power! So naffe ba artists tubategeeza mwenna abali eyo tetubasuubiza nti ffe tugenda okukyusa Uganda naye tugenda polota bannayuganda abagenda okukyusa Uganda. Tubayita mwenna ba artists banaffe abali eyo njagala obajjukiza nti essuubi lirimu ffe nga ba artists. Ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde manyi mujja tukubira amasimu mutwebaze mutuyozaayoze mutugambe bannange mugende meribata musonge tuli nammwe Victor Kamenyo essuubi litulimu mmwe naye twagala obategeeza nti wadde essuubi lyammwe eririmu ffe naffe eryaffe lirimu mmwe. Mukozese amaloboozi ago abantu ge baabawa ku bwereere, mukozese ebitone ebyo Katonda byabawa ku bwereere, ate tutaase abantu baffe tuddemu tukube endongo yaffe nga tweyagala teri atukwata ku mukono. Nange kinyamba okuddako ku stage ate mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kukola ekyafaayo mu Uganda eno nga pulezidenti w'eggwanga ayimiridde ne bakyalibe nga bwe tuyimiridde nga tubakuba n'obugambo obwo njagala obeebaza bingi nnyo bye tulina okwogerako. Ffe nga ba artist tumanyi nti batutaddeko amateeka nti tokkirizibwa kuyimba luyimba lwonna oba kuyiiya luyimba lwonna nga minisita takukkiriza. Ne bw'oba olina comedy skit gy'oyagala okukola olina agenda kusooka kunnyonnyola minisita, bwe biba tebimunyumira tajja kukkiriza. Bw'oba ogenda okusuna endongo olina okuwandika kizo ogenda okusuna n'ozitwalira minisita. Abo baminisita be mulaba abadaawo abatamanyi yadde art n'akamu. Omusizi w'ebifaananyi bw'oba tonasiga kifaananyi amateeka ge baleese gagamba nti olina kusooka n'ogenda n'obannyonnyola ki ky'ogenda okusiika ne bakubuulira oba bakikiriza oba tebakikiriza. Gwe omuzannyi wa firimu, gwe omuwandiisi w'ebitontome, n'oyo yenna creative artist bakutaddeko olukomera baagala be baba bakubuulira kiki ekiba mu bwongo bwo. Ekyo twakigaana, ekyo kyekyo kigenda kukola. Ago amateeka twagagaanye wadde tunafuna buyinza tegagenda kukola wano mu Uganda kubanga Uganda yaffe and art and creativity is a human right. Njagala obeebaza mwenna baganda baffe, njagala okwebaza muganda waffe Nubian Lee olw'obukulembeze obulungi basebo ne banyabo Nubian Lee mu People Power Movement kati ne mu National Unity Platform yatutwala mu section ya Arts and Entertainment era nange ne section era wansi we. Sebo tukwebaza olw'obukulembeze obulungi, tukwebaza olw'otukunga obulungi, tukwebaza olw'obwongo. Munzikirize nga maliza ne kano nkwogereko nti ono omusajja ono nze ndi wa mukisa nnyo 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 okubeera mukwano gwe ow'oku lusegere kubanga n'okusalawo okwesimbawo ku kifo kya MP yeyansudia oba oliawo nsandibadde na confidence. So sebo makati ga bannaffe njagala okwebaza olwa byonna byonna n'okusaba byobadde gye ndi obibeere eri ba artist bannaffe bonna bonna. Bannaye mbasaamu nnyo ekitiibwa, mbaagala nnyo, mbakkiririzaamu nnyo, naye nkakasa wentandikira obbaagala n'obeesiga n'obbakiririzaamu wenkoma okubaagala obeesiga n'obbakiririzaamu ate bannayuganda oyo batandikira. Mukama abampere nnyo omukisa. Oluzungu lw'evaporating. But for the sake of the news, I'll try to break it down in very, very few minutes. Ladies and gentlemen, today, for me as a person, for me as a creative artist, this is a magical day. This is one of the most important days in my life. When we receive our fellow artists, our fellow creatives in this struggle for liberty and life. I told you about what Marcus Garvey said more than 100 years ago, that one civilization is not complete without its art, because art is the highest form of expression of human intelligence. That means you artists are the real embodiment of wisdom and intelligence. I'm very glad that we are standing here today to look at this not just as politics as usual, to look at this as a struggle for liberty and life. So many eyes are looking at us. Artists have a very powerful voice. We are very powerful voices. That is why they've tried over time to stifle our voices.
they have made every effort to compromise us. They've made every effort to make us mentally sterile. They made every effort to make us forget about our abilities. But like Bob Marley said, when you emancipate yourself from mental slavery, you do it by yourself. Nobody but yourself can free your mind. We are the artists. Okot Bibitek, one northern guy from Gulu, said so many years ago that art is the reflection of society. We, the artists, are the spokespeople of society. What we say is what's happening in society. And because what is happening in society is nothing less than evil, we are projecting evil in our works of talent, in our works of creativity. And that is why the dictatorship that has been ruling over us for more than 34 years is bent on stifling and killing the art industry. Today, ladies and gentlemen, no artist can record a song without the permission of a minister. No comedian can record a comedy skit without the permission of government. No instrumentalist can produce any work of art, no picture sketcher, no poet, no single creative artist can produce any work of art without the permission of those that rule over us. Why? Because they are scared of us. And most importantly, because the art industry produced one person that is taking the dictatorship by the heels. Echo kanjogere ne mu Uganda nakyerabidde. Abatufuga kati bafuba okusanyawo art entertainment industry. Bafuba okusanyawo art kubanga mu entertainment industry, art industry, music industry yavaamu omuntu olunaku lwa leero agenda okugoba nakyemalira. Babuuka nti tetuli badongo nga bwe babadde balowooza. Babuuka nti tetuli bebafu nga bwe babadde balowooza. N'olw'ensonga eyo baatuggulako olutalo. Olutalo olwo tuli mu kululwana era tulina okululwana ne tuluwangula. We must fight that war because a war has been declared on the entertainment industry. It has been declared on the creative art industry in Uganda. And we must fight and win that war. We are not going to use violence. We are going to use creativity. While they fight us with tear gas and bullets and bombs and jail, we are going to fight them with lyrics and jokes. We are going to sing them out of power. We are going to rap them out of power. We are going to joke them out of power. These people are so cowardly that they are scared of jokes. So for the comedians, please joke some more. For the singers, please sing some more. For all the creative artists, please create some more. I want to salute all of you fellow artists. I want to salute you, my brother Nubian Lee, for being such a noble citizen. I wish those Nubian people could give us 1 million more Nubian Lees. I want to salute all the comrades. Today, ladies and gentlemen, we are standing before you, but there are so many comrades that are behind the scenes. Brothers like producer Daniel Oriot, many of you know him as producer Dan Magic. People like producer Tony Hose, a person that has nurtured very many of us, including artists and producers. I know that today they are intimidating our brothers. For example, they are intimidating DJ Moon. Sorry, VJ Moon. Bali mukutisa tisa abachali baffe. Olwaleero VJ Moon, omwana oyo mwogezi wa firimu okuva mu ghetto, bali mutiisa tiisa. Ne tubagamba temutya bano abantu kubanga ate bo batutya nnyo okusinga bwe tubatya. I want to thank all of you. I want to salute all of you and encourage us to go on. Dear fellow artists, we are going to war. This is legitimate war. We don't hide it. This is war, and we're using our arts. We're using what God gave us, and this is all constitutional and legal. So, dear dictator, we are coming for you. We are coming. Tetandikidde wano yatandikibwa dda naye genda kugwera ntebe mu ntebe.
with your permission, to hand producer Dan Magic membership card. And to also hand producer Tony Halls his membership card. And also my brother Menton Ras from Soga. And where's BJ Moon? BJ Moon, Olivo Baba. Producer Tony Halls. BJ Moon. People power! Kasela kano tugenda kwolekera ekyatulese. Natemba bulijjo vijje munu na ki? Tugenda kuwamba na ki? Mwebale nnyo basebo mwebalire ddala. Muzikirize nange leero mbasabe mwenna tusurprising muganda waffe N.U.P katumimbira akayimba ka birthday. 1, 2, 3 enter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear N.U.P. Tobwira to you. Mupe muwaya. Ina. Yanza nyo. Andula ngulisi ne nyala chaliyo. Kama tani olichani. Yanza nyo. Togenda. Namakula. Everything. Yeah, man. This one? I got mine, man. This is mine. So where's yours, bro? This is mine. Where are you, bro? You don't have this one. I don't know. Where are you, bro? Banaye saba tusemberekeri abagenda okwetwala tusemberekeri obuzibu bulona bakola embala Soko linako maloko gera kone. Kabaka munu. Yono kabaka munu. Kabaka munu amanjo kusikana kabaka Dani Magiki. Uzaka soko juu paka pale Dani Magiki wanu. Yama. Yama, people power. People power. Yama. Omulaye munu sio. Naye. bakwate kadi yaffe Gozawo chini okwe.